Nkuliko na taba sasa bafe nembozeyo. Kale tugenda ko mu bitundu bye Kawempe eyo sakati ne Luwere byasi birungi waliwo abantu abalina obwetaavu mu mbeere mu bendala. Tulabye ko mukyala amanyiddwanga Namutebe Madina. Ono embeera gyali mutomya nakabululu olw'obuvune bayafuna yabufuna atya katubirabe. Ng'abantu bakyasobeddwa we batandikira okuddamu okukola oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 mu zooni eya St. Francis ebwayise mu Kawempe Division. Omukyalo omu afudde amaaso, omulala avunda okugulu kyokka bonna pa mu nju emu. Ababiri bano tubasanze mu kayumba ng'ekiseera kyonna kanaatera okubagwira. Namutebe Madina agamba nti yalaba akatulututtu ku kigere ekiseera wayitawo kitono nekeyongera okuzimba ne kyabika. Wajja watandikira mu nnyingo wansi awo nendowoozamu ne ŋŋamba oba engeri gye ntambula nga nalinnyeko mu kannya ne nnuukamuko nefunayo ku buweka awo nemmiramuko olumi ne bukkakkana okulu ne kutereeramuko ne wayitawo ebbanga nenziramu era ne kuddamu mu kifo kye kimu. Mbuse kuli paka eno waggulu wambuse kuli paka eno waggulu era nga bwe kuli bwe kuti naye bannange nsobola kumpa ku buyambi kubanga embeera gye ndi musi. Namutebi agamba yagezaako okugenda mu malwaliro ng'abasawo abakugu bamutegeeza nti tebalaba bulwadde okusinziira ku ye. Abasawo bankebedde bukebezi ne bagamba nti mugende batuwa ebbaluwa netugamba tugende mu kiriniki waggulu tuli plastic surgery naye nga nagenda ebbomu tulwadde ne buula ebbomu munda ne amaje nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya. Namutebi atutegezeza nti yalabiraawo lumu nga mulamu we bwe bamulekera eyali omulamu n'aziba amaaso. Obulumi bwendimu ebbanga lyonna lyemmaze era nga nze ndinono omukyala nga mulamu wange senga w'abaana bange era we twasigala nze mbadde mulabirira naye kati nalwala nange era we tuli mu mbeera bwetyo tusaba ku buyambi muzibe talaba ate yazaala n'omwami simumanyi yamuzaalamu omwana era obulamu we butyo bwakutetenkanya. Tata omwana omumanyi iye yani amanyi amanya ye Mose. Abatuuze mu kitundu kino batubuulidde nti abantu bano bali mu mbeera mbi era beetaaga kuyambibwa. Nyo kwa naffe tusobola okukateka tulina twasonze 10,000 netuletawo nebino tebimala obujjanja ekiwundu kinene nnyo njwagala plastic surgery bamusa milioni 6 naye tumanyi tugenda kuzijja tusaba obuyambi bonna n'omukyala yenna nga Katonda yakusukulumya. Yatuusizza ekifaananyi ky'ono omukyala nensitukirawo nenjja ne tulaba omukyala ono tukwataganira wamu ne bannange nesobola okuba nga tuyamba omukyala ono naye tusaba bamuzira kisa mwenna. Abakulembeze mu kitundu bawanjagidde abasawo abakugu mu nsonga zino baveeyo bayamba abakyala bano. Kwagala ye kubanga atereera kubanga awona kubanga netunasigala nga tumuwa buno obuyambi naye nga tawonye tujja bba tetujjeewo kizibu. So tusaba abakugu mu mbeera eno mukyala mwali batuyambe tumutwale mu ddwaliro tufube okulaba nga awona. Abasawo abaspecializinga mu kintu kino tetumanyi kiyinza kuba kikansa oba kintu kirala, so twetaaga okufuna abantu abali mu kintu kino mujje tukwasize wamu mukyala ono asobole okubanga atereera. Ate bo abantu abasoba mu 300 e Luweero badduukiriddwa n'obuyambi ate babulwaniddemu nga basinzidde ku kyalo Mayangayanga e Bwaziba. Abasangiddwa nga batudde mu maka g'ow'ensonga z'abakyala Rebecca Nawati era olusumuludde ebibaleeteddwa ababadde abateefu bazeeyo batonya musaayi.
basoose kubasomesa ebintu ebyenjawulo. Kiki weetaaga mu kaseera ako? Oyinza okuba nga obuzibu osi bwa ssente, obuzibu osi bwa mmere, obuzibu osi bwa kwambala, naye ng'obuzibu olina ebirowoozo bingi, olina stress, weetaaga kansala. Bano batottodde obuzibu bwe balina naddala obutabeera n'amazzi mayonjo era basabye gavumenti okubazimbira zinayikondo. Twogedde n'abakadde abamu ne batutegeeza nga bwe batafuna ssente zaabwe kuba tebannaweza myaka 8 nga bakyalaajana gikkeko wansi. Nebogamba nti okubirize bakuwanika mu kitongole ekyo tebakkiriza ddala omuntu aba aweerezebwa baagala 8 kati obuwangazi obuliwo obuwangazi butono kati abo abatuolaba nasaba ekirala kuba ebirwadde nagenda nindangamuntu amalinya gange gababula ndivaako ninzuula waka n'okutuusa ku isawa ya leero naye abalala baazifuna naye nze n'amalinya gange gagenda naye tibamba. Kakati omukadde yeetaaga sukaali, yeetaaga sabbuuni, yeetaaga obunga kuba takyasobola kulima. Naye nga naffe era eno tukaaba kubanga babbaffe baali balwanyi n'ekikumi tebaakifuna. Mayumba baagatwala nitutulina kitwaganyibwa n'abaana baabwe tebayambiddwako ku gavumenti kusoma, tebayambiddwa. Ate eri lisiti eraga nti abo bazirwanako babakola ki. W'ebyabakyala Rebecca Nawati eyakuŋŋaanyiza abantu bano agamba afunye okusoomooza ku kyalo ng'abasajja balekeredde amaka ate ab'eŋŋanda ne basulawo abantu baabwe. Bali bulungi okugeza abaana tebasoma, tebalina school fees, n'osanga nga baatuula n'omugamu n'abaana nti sirina kyabbakolera, tebalina ki sente. Peter Nume Kateregga abaleetedde engoye, engatto, sabbuuni n'ebirala asabye ab'omutima omulungi okusigala nga bayamba abalala. Eno gye tuzze abantu abasinga tebalina nnyumba, basula mu nnyumba zigenda kugwa, kwegamba ebintu bingi. So tusaba abantu batwegatteko bajje tukolerwamu omulimu guno. Byawandulu Bone ne Kyambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.